To me, this is a continuation of a journey which started before some of us were even born. Your Excellency, you now have the historic opportunity to gather patriots that are scattered all over Uganda. You must look for them wherever they are. They are in all the political parties. They are in all corners of Uganda. These are things which I believe will be enjoyed most by the unborn children. They may thank you when you are not around. So we salute the courage you have shown. This is an unprecedented step. There has never been something like this. Mao obutava ku mulamwa okulaba nga ekibiina kya DP kyesalirawo abo abatuvoola abatuvuma baagala kututegeerera. Kati gwe lwaki oyagala kutegeerera Democratic Party? Gwe tegeerera ekibiina kyo nga bw'olaba nti NRM ng'ekibiina kyetegeerera, FDC kyetegeerera, naffe nga DP twetegeerera. Naye ebiseera ebisinga abantu balowooza bajja kusobola okukozesa Democratic Party okubatwala gye baagala okulaga. Kati ekizibu kya Mao kye kuteekawo ekkuuli n'ateekawo kigingi n'agamba temujja kuyitawo wano, bwe nga mwagala tukolaganire wamu tulina okukaanya ku nsonga ezimu. N'olwekyo bannayuganda bajjukire nti nze nasembayo okukwata eyali founder member asembayo mu ngalo nga bankwasa obuyinza bw'okukulembera Democratic Party, Muzeeyi Louis Tyaba. Louis Tyaba ye yajja n'aggulawo olukiiko lw'Embaale. Yali founder member wa Democratic Party ng'ategeera lwaki baatandika Democratic Party. Abamu olw'okubanga baakyawa Mao kubanga si wa kabira yaabwe, nakati okyabawulira omukyoli akulembera ata Democratic Party. Kakati okufuga Uganda weetaaga abalugwala, abanyarwanda, abagisu, abasoga, abateeso, abakalamojja, bonna obeetaaga. Kati wotandika ne point eyo kitegeeza nti kati oyagala ekibiina kifuuke nga kibulangiti kyo mw'onoosulanga. Okutunira ku nfuga y'ebibiina ebingi, President Museveni kisinza omulumya omutwe era kyenzikiriza nange yasoma political science nti multi-party dispensation or multi-party politics tukkirize nti enaajogera naye nga theoretically nenga practically kyategeeza kirala. Era zze enfunda ez'enjawulo afuba okulaba nga anafuja ebibiina ebingi. Bangi bazze bakusongamu olumwe nti gwomu oba Ssenkaggale watunda ekibiina kya National Resistance kya DP to National Resistance Movement kubimu President Museveni byali asinga okutya nga up to now. That's why he's so relaxed nga nawe kenyini oli relaxed okulaba nga olinga takyali ku kigendeerwa ekyokukwata obuyinza okweta enkyukakyuka ey'omuggundu bannayuganda gye baagala. Ekyokukyusa Uganda mulimo gwa bannayuganda bonna. Ffe nga DP tuli tiimu emu ku tiimu ennyingi. Nga Mao yakaweza emyaka 28. Mao gwe boogerako ye yafulumya Kano Omulamba atereza Eggulu district. Mao gwe boogerako ye yagamba banna DP nti Haji Sebagala tasobola kulembera Democratic Party. Weewaawo asobola okugaba ssente naye tasobola. Mao gwe boogerako yakulembera ekibinja ky'Abannayuganda abaagala emirembe ogenda okusinkana Joseph Kony omuyeekera awatali kutya. Mao gwe boogerako yasookedde ddala okugatta Democratic Party. Okugatta Democratic Party kitegeeza ogatta abo abakkiririza mu kibiina, abatakikiririzaamu tosobola kubagatta. Tosobola kugatta butto n'amazzi, olina okubyawula ogamba nti ono butto gano mazzi. So ekyo kye kibaddewo mu DP. Kati bo nga kye basigazza okukola, omanyi bapastors babanga balwana, buli pastor aba awaayiriza munne nti oli agenda mu ssabo akkiriza mu sitaani, ebyo bye bakola naye ebyo tebijja kunzijja ku mulamwa. First of all, nze nasooka kusinkana President Museveni nga nkyali Makerere nga guild president nga nina emyaka
lozanga nakaweza emyaka 23 nzikiriza mu dialogue bo babuzaabuza abannayuganda ti bo tebabiriimu mu bya gavumenti bafuna omusaala balina zi convoys ennene buli mubaka afuna $3.5 mu akaunti ye aboogera n'abatayogera abakola n'abatakola kati bo ne bansiiga enziro ti Mao simanyi mu kalula kawedde bamuwa $16 era we mbadde ngenda okubuuliza $16 bamanyi bwe zifaanana singa nalina $16 singa nalina ebizibu bye nalina mu kampeyini ekibiina kirina amabanja nange nina amabanja so tewakwata ku nsimbi yonna kuva wa President Museveni oba mu NRM. President Museveni tayinza kumpa sente nga lwaki azimpa sikyusangako bigambo byange byenjogera wabula bo bwe balaba nga ngenze mu meeting ya iPod ne tutuula ne President Museveni ekyo bo balaba nga kibakosa kubanga yo bo baagala kulaga ekifaananyi eri abannayuganda nti bo bakambwe nnyo saawa yonna bamufulumya naye abo be ba scarecrows abawedde emirimu naye nga bw'otuula n'olaba Norbert Mao oli yali emakerere yafulumya wa National Resistance Movement Nobo Mayombo abantu bozza ofulumya ab'amaanyi n'ebigambo by'ozooyogera nga munnayuganda akkizanaga enkyukakyuka essaawa yonna tula n'amaanyi ne values principles zowadde representing omuntu agamba kyandibanga ddala kituufu oli ku kituufu ne Norbert Mao wa 2 kutandika 2018 do you think bwe basinkana abo ababiri oyinza okubeera waawo? Norbert Mao takyukangako kimanye nti environment n'abantu we bakunafuya osobola okulabika ng'omunafu so tonafuwanga Yezu bamwogerako bingi era ne bamusalako omusango ekyo kijjukira bulungi ne bamuwanika kalabu naye olw'okubanga Yezu yagamba nti bino bye banjogerako sijja kubiwa makulu era yasirika busirizi nange oluusi nsirika busirizi naffe abanamawulire mukoze kinene nnyo okunafuya Norbert Mao era mwebale omulimu ogwo mugukoze n'amaanyi nnyo oba baba wameka abagamba Norbert Mao nti essaawa eno kuba laxity ebadde honorable ever since akalubwe kaggwa munnayuganda yonna asobola okwebuuza ye DP ekyaliyo olwo onenya bannamawulire ate DP weeri first and foremost it function DP evuddeyo nnyo okulwana bino ebya COVID ebibiina ebirala byo bikola ki eyo nina okubabuulira nti mwabanamawulire muyina inbuilt bias eri DP era basinga muli sectarian first of all ffe twawandiika Grand People's Coalition framework ne tugigabira buli omu naye abannayuganda baagala ebyekiyaaye kati oyagala kumanya lwaki tetwakwatagana bannaffe baali baagala ebyekiyaaye omutali any formal agreement naye bino mpagira naye nga gwe tompagira so in reality ebyekiyaaye bye byalemesa the coalition naye ffe nga DP tewali ayinza kutunenya first and foremost twali tukkiriza n'okukyusa constitution ya DP to allow Honorable Kyagulanyi to contest as a DP candidate. Maybe you have heard of that. Of course, not once, not twice. Twali tukikiriza. So omuntu wajja n'akulimba n'omanya nti akulimba ng'omuviira. So DP tetwagala bya kiyaaye kubanga ffe tuli kibiina kyennyini okwawukanako ne zi projects ezeyita ebibiina wanti taata ebirala byeyita projects oba zi projects ebirala byeyita ebibiina naye nga projects nga biri wahona projects zesigama ku muntu omu kubanga omuchina waleeta project y'oluguudo asobola okukola ekibuga ng'olaba amataala buli kimu kiri awo kimasa naye oluguudo oluggwa buli kimu kivaawo ekyo kye bayita project. So NUPA project I want you to judge that for yourself. Nze ku myaka gyange njogera ku principles so ogera details zizo because wenkugamba nti obubbi bubi
ate tombuuza what is theft. Theft kati wembulawo n'ekintu ekitali kyange era mbeera mubbi. So at my age nina okwogera ku principles ennyini. Ebyekiyaaye tebisobola kufulumya dictator. Ekyokubiri mu kwegatta twetaaga give and take. Kambaweeko ekyokulabirako mu kufuna omubaka wa Amuro District Woman MP twakwatagana UPC, DP ne FDC nga FDC ekulemberwa Mugisha Muntu, nze nkulembera DP, Olaro Tuna akulembera UPC. There was fantastic chemistry. Mu kugoba Hitler singa tewaaliwo okwatagana wakati wa Winston Churchill ne Roosevelt ne Stalin n'abiyingiramu singa Hitler tebasobola kumuwangula. So Abannayuganda abawagira ebibiina ebiri ku ludda lw'opposition musabe nnyo abakulembeze basooke bakwatagane babuilding chemistry entuufu. Awatali chemistry entuufu kati nga wano East African Community yasobola okuzimba East Africa kubanga twalina Milton Obote, Julius Nyerere, Kenneth Kaunda, the pillars. So mu opposition kati temusobola kuzimba pillar on a negativity ti mulamwa gwaffe kujjako Museveni. That's a negative thing. You can't do something out of hatred. Nga mulimo gwo kusiga buchayi. Amasinzizo agasinga bwe gaba preachinga teba preachinga ku bukambwe bwa sitaani, teba preachinga ku butujju sitaani byakola, naye ba preachinga ku birungi Mukama Katonda byakola. So naffe tulina okusharinga ebirooto byaffe Bannayuganda baleme kuggwamu essuubi because President Museveni is a mortal person. Anytime he can go. So nkuutira Abannayuganda bino ebyokulwanagana tubeera nga abasibe abalwanagana ani abeera katikiro w'abasibe. Tekikola. Tukole kyonna ekisoboka tumenye oluggi lw'ekkomera tufulume. Okutandika okugamba nti ono alabika akolagana n'abo abaatusiba. Kati ebyo byonna bimalawo energy. Ate babyogera mu ngeri ya kuwaayiriza. So twalemererwa okukwatagana kubanga bannaffe abamu baagala nnyo enkola ey'ekiyaaye ate DP byetaliimu. N'olwekyo obuuziza ekibuuzo ekiri straight nti DP ne Nobert Mao twateeka nnyo amaanyi mu kuzimba unity. Tusobola kweyunitinga wekka. Ne mu kugenda okwewandiisa nga presidential candidate nagenda siri musanyufu kubanga sandyagadde kubeera ne ba presidential candidates abava ku ludda oluvuganya ng'ate bangi. It did not matter. It didn't even have to be me. Ate nze nali nkirazeeko nti I can support another candidate. I supported Amama Mbabazi because twalina protocol. Netusaininga. I have demonstrated. Naye abali abalala bali balazeeko nti that they can support another candidate kweri. Seriously. So muba hypocrites toyinza kumbalira muba hypocrites. I'm not one of the hypocrites. So Monsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi
yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 216 588 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto eby'omu maaso. Buli kibiina kirina strategy ey'okutwala Uganda mu maaso. Opposition si kibiina. Oluusi nange ntunulira bannamawulire n'embeewuunya. Kati aba opposition is not a political party. Osobola okwogera ku beliefs bye tukkiririzaamu nga bw'onoogamba abakkiriza, the religious. Naye mu the religious mulimu Baha'i, mulimu Orthodox, mulimu Adventist, mulimu Catholics, mulimu Protestant, mulimu abasiraamu. N'olwekyo olina kusooka kukkiriza ti bonna banjawulo. So tosobola kujja wano n'otandika ku mixinga DP n'ebibiina ebirala. DP is DP. Ate tewali kibiina kisobola ku lecturinga DP mu kusacrificingira Uganda. First of all, DP kye kibiina kyokka ky'oyinza okusobola okuyita a real political party kubanga tekyesigamye ku muntu. Biri ebibiina byonna singa omukulembeze w'oku ntiko azirika olwaleero ekibiina kikeesa. You answer honestly. Tell me. FDC Besigye yavaawo ekyaliwo. Tavangawo. Akyaliwo nnyo. UPC Obote yavaawo omukulu wa family. Still Obote's family. Yogera ekirala. Mu mbeera ya Uganda kati waliwo omukulembeze ayinza okukola ekyo. Oyinza okusanga nga bonna abayizi ebisatu bava ku kyalo kimu. N'olwekyo twafiirwa omukulembeze omulungi olw'ettima. Naye Uganda ye yafiirwa, DP teyafiirwa. Okay, twafiirwa ng'ekibiina era tulumirwa omukulembeze waffe talina malaalo nakati tukyanoonya we baamuziika. Naye nga Uganda yafiirwa kinene nnyo kubanga kasita compromisinga values z'eggwanga, kasita compromisinga constitution ng'olowooza nti saawa yonna osobola okukyusa amateeka g'oyiseewo ky'oyagala oba ofune bye weetaaga, awo oba otaddewo president embi ennyo. N'olwekyo DP eringanga ekibuga ekiri ku lusozi. DP eringanga ruler. Osobola okuwandiika line n'omukono gwo, naye okutegeera ddala nti line eri straight olina kuleeta ruler. DP ye ruler ya Uganda. Singa Honorable Mukama wa Benedicto omukisa n'akomawo okwo mu ggwanga Uganda, olowooza ayinza okubeera omusanyufu n'engeri gy'oddukanyizaamu ekibiina kya Democratic Party kikyali ku core values ze yakitonderawo era n'emyaka emirala bazze bakulembera Democratic Party, olowooza bayinza okubeera abasanyufu ng'otuddeko nabo waneeno engeri gy'oddukanyaamu ekibiina? Abasika ba Ben Kiwanuka weebali era basiima byenkola. Ben Kiwanuka yali agoberera kye bayita principle. Kwegamba waliwo okusalawo okuva ku principle ofune obuyinza. Naye waliwo okusalawo okusigala ku principle ate oleme kufuna buyinza. Ben yalina opportunities nyingi nnyo okuva ku principle afune obuyinza. Ebyo Obote bye yakola Ben naye yali asobola okubikola. Naye yali asobola okukkiriza n'alimba Obuganda nti kabaka abeere munabyabufuzi
yali principle. Ben yagamba kabaka tasobola kubeera mukulembeze wa kibiina era tasobola kubeera politician. Ekyo kiba kitujja ku mulamwa. So ekisooka kye bagenda okusiima kyekya Nobert Mao obutava ku mulamwa, okulaba nga ekibiina kya DP kyesalirawo. Abo abatuvoola abatuvuma baagala kututegeerera. Kati gwe lwaki oyagala kutegeerera Democratic Party? Gwe tegeerera ekibiina kyo nga bw'olaba nti NRM ng'ekibiina kyetegeerera, FDC kyetegeerera, naffe nga DP twetegeerera. Naye ebiseera ebisinga abantu balowooza bajja kusobola okukozesa Democratic Party okubatwala gye baagala okulaga. Kati ekizibu kya Mao kye kuteekawo ekkuuli n'ateekawo kigingi n'agamba temujja kuyitawo wano, bwe nga mwagala tukolaganire wamu tulina okukaanya ku nsonga ezimu. N'olwekyo bannayuganda bajjukire nti nze nasembayo okukwata eyali founder member asembayo mu ngalo nga bankwasa obuyinza bw'okukulembera Democratic Party, Muzeeyi Louis Tyaba. Louis Tyaba ye yajja n'aggulawo olukiiko lw'Embaale. Yali founder member wa Democratic Party ng'ategeera lwaki baatandika Democratic Party. Abamu olw'okubanga baakyawa Mao kubanga si wa kabira yaabwe, nakati okyabawulira omukyoli akulembera ata Democratic Party. Kakati okufuga Uganda weetaaga abalugwala, abanyarwanda, abagisu, abasoga, abateeso, abakalamojja, bonna obeetaaga. Kati wotandika ne point eyo kitegeeza nti kati oyagala ekibiina kifuuke nga kibulangiti kyo mw'onoosulanga. Okutunira ku nfuga y'ebibiina ebingi, President Museveni kisinza omulumya omutwe era kyenzikiriza nange yasoma political science nti multi-party dispensation oba multi-party politics tukkirize nti ena agyogera naye nga theoretically naye nga practically kyategeeza kirala. Era zze enfunda ez'enjawulo afuba okulaba nga anafuya ebibiina ebingi. Bangi bazze bakusongamu olumwe nti gwomu oba Ssenkaggale watunda ekibiina kya National Resistance kya DP to National Resistance Movement kubimu President Museveni byali asinga okutya nga up to now. That's why he's so relaxed nga nawe kenyini oli relaxed okulaba nga olinga takyali ku kigendeerwa ekyokukwata obuyinza okweta enkyukakyuka ey'omuggundu bannayuganda gye baagala. Ekyokukyusa Uganda mulimo gwa bannayuganda bonna. Fenga DP tuli tiimu emu ku tiimu zennyingi. Mumanye nti mu byobufuzi wabaawo nnyo ebyokuwaayiriza. Era bwe nayingira byobufuzi nakkiriza tibajja kumpaayiriza. Era bajja kunsiiga enziro. Ogwo gwe mulimo w'abannabyabufuzi abasinga. Naye oluusi waliwo abalowooza nti bo be balina okusalawo Mao engeri gye yeeyisaamu. Abantu balina okumanya background ya Mao. Kwabo aboogera tewali yandeeta mu byabufuzi. In fact, I don't value their opinion. It is rubbish. Opinion yaabwe singa ekola singa yabatwala mu buyinza. Naye ebyo babyogera kubanga bantya baagala kunnafuya. First of all, amaanyi bagateeke mu kufulumya Museveni. Kati Mao wazirika olwaleero bagenda mu buyinza. Bo baali baagala bafuule DP, ekibiina kya DP bakifuule ekisaawe kyabwe mwe bazanyira. Naye kati Mao ekibiina akifudde battlefield n'agamba temujja kuzanyira wano, afazaali tujja kulwana. Kati ne bagamba nti kati engeri ki gye tusobola okunafuyamu Mao. Ono Mao gwe boogerako. Mao ye guild president yasooka okufulumya wa NRM. Yes. Mugenzi Brigadier Nobo Mayombo. Mao gwe boogerako yasooka okufulumya minister yali asinza amaanyi eggulu. Nga Mao yakaweza emyaka 28. Mao gwe boogerako ye yafulumya Kano Omulamba atereze eggulu district. Mao gwe boogerako ye yagamba banna DP nti Haji Sebagala tasobola kukulembera Democratic Party. Weewaawo asobola okugaba ssente
n'etasobola. Mao gwe boogerako yakulembera ekibinja ky'Abannayuganda abaagala emirembe ogenda okusinkana Joseph Kony omuyeekera awatali kutya. Mao gwe boogerako yasookedde ddala okugatta Democratic Party. Okugatta Democratic Party kitegeeza ogatta abo abakkiririza mu kibiina, abatakikiririzaamu tosobola kubagatta, tosobola kugatta butto n'amazzi. Olina okubyawula ogambe nti ono butto gano mazzi. So ekyo kyekibaddewo mu DP. Kati bo nga kye basigazza okukola, omanyi bapasitors babanga balwana, buli pasita aba awaayiriza munne nti oli agenda mu ssabo, akkiriza mu sitaani, ebyo bye bakola naye ebyo tebijja kunzijja ku mulamwa. First of all, nze nasooka kusinkana President Museveni nga nkyali Makerere nga Guild President, nga nina emyaka ndoza nga naakaweza emyaka 23 nzikiriza mu dialogue. Bo babuzaabuza Abannayuganda nti bo tebabiriimu mu bya gavumenti, bafuna omusaala, balina zi convoys ennene, buli mubaka afuna $3.5 mu akaunti ye, aboogera n'abatayogera, abakola n'abatakola. Kati bo ne bansiiga enziro ti Mao simanyi mu kalula kawedde baamuwa $16 era wembadde ngenda okubuuliza $16 bamanyi bwe zifaanana. Singa nalina $16, singa nalina ebizibu bye nalina mu campaign, ekibiina kirina amabanja, nange nina amabanja. So tewakwata ku nsimbi yonna kuva wa President Museveni oba mu NRM? President Museveni tayinza kumpa ssente. Nga lwaki azimpa? Sikyusangako bigambo byange byenjogera, wabula bo bwe balabanga ngenze mu meeting ya iPod ne tutuula ne President Museveni, ekyo bo balabanga kibakosa, kubanga yo bo baagala kulaga ekifaananyi eri Abannayuganda nti bo bakambwe nnyo, saawa yonna bamufulumya, naye abo be ba scarecrows abawedde emirimu. Naye nga bw'otuula n'olaba Norbert Mao oli yali Makerere yafulumya National Resistance Movement, Nobo Mayombo, abantu bozza ofulumya ab'amaanyi, n'ebigambo by'ozooyogera nga Munnayuganda akkizanaga enkyukakyuka essaawa yonna tula n'amaanyi ne values principles zowadde representing omuntu agamba kyandibanga ddala kituufu, oli ku kituufu. Ne Norbert Mao wa 2 kutandika 2018, do you think bwe basinkana abo babiri oyinza okubeera waawo? Norbert Mao takyukangako. Kimanye nti environment n'abantu we bakunafuya osobola okulabika ng'omunafu. So tonafuwanga. Yezu bamwogerako bingi era ne bamusalako omusango. Ekyo kijjukira bulungi. Yes. Ne bamuwanika kalaba. Naye olw'okubanga Yezu yagamba nti bino bye banjogerako sijja kubiwa makulu, era yasirika busirisi. Nange oluusi nsirika busirisi. Naffe abanamawulire mukoze kinene nnyo okunafuya Norbert Mao. Era mwebale omulimu ogwo. Mugukoze n'amaanyi nnyo oba baba wameka. Abagamba Norbert Mao nti essaawa eno kuba laxity ebadde honorable ever since akalubwe kaggwa Munnayuganda naso okwebuuza ye DP ekyaliyo olwonenya bannamawulire ate. DP weeri first and foremost. It function. DP evuddeyo nnyo okulwana bino ebya COVID. Ebibiina ebirala byo bikola ki? Eyo nina okubabuulira nti mu abannamawulire muyina inbuilt bias eri DP. Era abasinga muli sectarian. First of all, temukkiriza nti wasobola okuvaawo omukulembeze atwala Uganda ng'ava mu mambuka. First of all, ekizibu kya Mao ekisingira ddala tialemeddeko nti ayagala kubeera president w'eggwanga. Ekyo kyekizibu namba emu. Singa Mao akeera enkya n'agamba mbivuddeko sikyayagala bwa president, ngenda kuwagira gundi mujja kumpaana, alabye ekitangaala, oyo ye musajja gwe tubadde tulinda, kati Uganda egenda kukyuka. Mbamanyi bulungi nnyo temusobola kumbuzaabuza, nasoma, nina experience. I'm a cultivated politician. Okunafuya omuntu oba oyagala yatandika okweraba mu kifaananyi gwe ky'omuteekamu. Nze manyi kikyendi. I know who I am. Abasinga
omukyoli tajja kufuga Uganda. Ekyo kye kizibu kyabwe. Era namwe abanamawulire abasinga musosola Kabila. Abo balala nnyo si. Naawe kennyini si wuli bw'obeera interviewinga kati ng'abakulembeze abalala tojja kuboogerako by'oyogedde. Ate nga balina ebintu bingi nnyo. Nga interview zange tozirabawo nale. Mbuuliraako a sample. Have you ever interviewed the leader of NUP? Yes, of course. A couple of times. Omubuuza ku by'omusolo gwe baateeka ku mmotoka ye. Lwaki emmotoka baagimudiza? Did you ask him? Yes, of course, recently. You didn't. Olimba oli mulimba awedde emirimu. N'olwekyo tukkirize nti Norbert Mao talina gy'alaga. Norbert Mao akyali mu kisaawe. Nenga buchango sinkana President Museveni mu dialogue nga iPod na engeri zonna oloza waliwo si mulimo gwa Mao. Waliwo enjawulo gy'olaba. Mulimo gwa iPod. Oza waliwo enjawulo gy'olaba kuba ogwo mulimo gwa iPod. Enjawulo nalabako esooka. Ku lunaku olwo bennyini bayimbula abantu nga 42. Kati olowooza families ezo tezaasanyuka. Abalala bakyali mu makomera bangi lwaki temuboogererako nabo. 42. That is even in fact singa bayimbulako n'omu. Ogwo mulimo munene nnyo. Muleme kubeera shallow. First of all, iPod tebagiteekawo nti efulumye Museveni. Ogwo si gwe mulimo gwa iPod. Twogera ku nsonga ezizoogerwako ne buli kaseera ne mutuula naye nga bye mwogeddeko tebiteekebwa mu nkola mwaka ku mwaka. Ekyo kirala. Naye olina okutegeera nti abamu aba opposition bawangalira mu kusiiga bannaabwe enziro. First of all, nasoma n'abantu abasinga abakola mu gavumenti. Manyi bingi era tebanjiikiriza. Kuba olumu nja kuzuukuka mbeeko byembuulira eggwanga abamu bajja kudduka. Okay, tukusaba ozuukuka olwaleero. No, olunaku terunatuuka. Okay. Omanyi ne woobanga waliwo yagamba nti okubako mu bbanga nga tonakuba ku nnyama. N'olwekyo njagala kulabula abo kubanga mbamanyi. I have all the data about the mischief. Soko tunuulire mu kalulu ka speaker. Yes. Waliwo kyova nagamba juzi ti Uganda si democracy kubanga abalonzi babagula nusu bitano. Uganda si democracy kubanga amateeka tegakola. Ate Uganda si dictatorship kubanga dictatorship webeerawo dictator bw'ayogera buli omu akola dictator kyagambye. Naye ono gwe bayita dictator nga dictator talina waaka. Dictator agamba saagala boda mu kibuga alinga nga ayabayisa ate. Mulekerawo okulumba ebibira. Abantu balumba ebibira. Mulekerawo okulumba wetlands. Mulekerawo enguzi. Dictator mwennyini mwe mumanyi dictatorship kye kitegeeza ffe twaliwo ku mulembe gwa Amini. Nga Amini bw'ayogera dictator mwennyini bw'ayogera buli omu ateekwa okukola dictator kyagambye. Kakati mpuulira nti dictator Uganda sina dictatorship. Singa afadhali Uganda ebadde dictatorship. Uganda eri kyonale. Eri hypocrisy. Uganda is a hypocrisy. Buli omu ali mu kulimba, buli omu ali mu kubuzaabuza. Nammwe abanamawulire muli mu kubuzaabuza. Kakati era nammwe muli mu hypocrisy eyo. Kati mwabana Uganda mwagala muteekawo kye bayita dichotomy. Nti waliwo ate opposition ate eri opposition ennyo. Nze ebiseera ebyemabega olw'okubanga nali njagala nnyo gavumenti etuule n'abayekera ba LRA ne batandika okugamba nti Mao Sudan emuwa ssente. Ekyo ne President Museveni yakiŋŋamba nti nze nali ndowooza gavumenti ya Khartoum ye yali ekusponsoring. So ebyo bibeerawo kati ate bikyuse. So katugambe nti mu Uganda tulina opposition ya bika bibiri. Mulimu abali ennyama, mulimu abawuuta supu w'ennyama. Naye bo bagamba tebalya nnyama. So tulekerawo okubuzaabuza Abannayuganda. Ebyo bye banjogerako tebiri mu makulu
era sijja kubiwa makulu kubanga byakusiiga nziro ate sinze ensoose Benedict Kibonoka nga bamusiiga enziro Semogerera wano mu 96 yesimbawo ku President Museveni wano mu Buganda yafuna obululu bamumma obululu bwakomyawo Obote bamusiiga enziro nti akolagana n'Obote ayagala komyawo Obote akomyewo duka so ebya Uganda fe abamanyi ebyafaayo tetukyapapa kubanga tubitegeera so omuntu omulala w'omugamba nti olya sente za gavumenti eza Museveni asobola okupapa n'atandika okwewozaako awatali na musango nze sijja kwewozaako kubanga tewaliwo musango bino bya bufuzi naye nga nze abanjogerako ebyobulimba akaseera kagenda kutuuka mbogereko ebyamazima byennyini naye nga amazima who betrayed the struggle to liberate eggwanga Uganda wano wetuli kuba opposition ezeesuubiza bannansi enkyukakyuka ey'enjawulo ani yali amu bannansi Uganda be babetrayinga Uganda first and foremost fe nze gyenva nga tutadde amaanyi mu kufulumya Museveni kuviira ddala mu 86 kakati gwe weebuuze who betrayed that change 96 ani ya betraying it was Buganda kubanga beesiba ku Museveni bumunonozi kasita beebaka kutulo so wobanga oli munnabyabufuzi olina okukolera ku reality so omuntu tasobola ku betraying a struggle tosobola ku betraying a struggle and in any case bwe bakumanya nti kati oli traitor kitegeeza nti tokyasobola ku betraying kwegamba obanga oli spy omulimo gwo okukola nga tebanakutegeera baspayi bennyini beekwese tubamanyi bebali benja okwogerako biseera eby'omu maaso buli kibiina kiina strategy ey'okutwala Uganda mu maaso opposition si kibiina oluusi nange ntunulira bannamawulire nembeewuunya kati aba opposition is not a political party osobola okwogera ku beliefs bye tukkiririzaamu nga bw'onoogamba abakkiriza the religious naye mu the religious mulimu Bahai mulimu Orthodox mulimu Adventist mulimu Catholics mulimu Protestant mulimu abasiraamu n'olwekyo olina kusooka kukkiriza ti bonna banjawulo so tosobola kujja wano n'otandika ku mixinga DP n'ebibiina ebirala DP is DP ate tewali kibiina kisobola ku lecturinga DP mu kusacrificingira Uganda. First of all, DP kye kibiina kyokka ky'oyinza okusobola okuyita a real political party kubanga tekyesigamye ku muntu. Biri ebibiina byonna singa omukulembeze w'oku ntiko azirika olwaleero ekibiina kikeesa. You answer honestly. Tell me. FDC besije yavaawo ekyaliwo. Tavangawo. Akyaliwo nnyo. UPC Obote yavaawo omukulu wa family. It is still Obote's family. Yogere ekirala. No, you be honest. I'm now interviewing you. Kuba mulina olugezigezi lungi nnyo mu abanamawulire. So tewali kibiina. No, you continue naming the parties because I want to see your bias now. Of course DP nayo. DP we have finished. DP Mao came from nowhere. Tari connected even with any DP family. I'm even from a UPC family, first and foremost. Can that happen in any other party? Atali wa Lulango. You continue naming the parties so that I expose your lies and hypocrisy. You name all the parties. Justice Forum way. Justice Forum is still in the same line of Mayanja. Yes. You name another one. So it is only UPC, DP and Jema that are the strongest. More position of course and FDC. Lwaki obadde ogaanye kubyogerako? Yogera ku kirala. It's a national resistance movement. Is that an opposition party? You know, you be honest. I'm exposing you now. Which is the leading opposition party? National. Lwaki obadde toyagala kukyogerako? Are they paying you?
sina gwe nkolera yenna. No, I'm sure you are working for, or at least against me and DP. If minus Chagulanyi, can Noop survive? I think it's too early to judge. It's too early to judge. No. Isn't it too early no, to judge? I am saying, I have asked you a question. So if it is too early to judge the other one, why is it too early to judge? Why is it not too early to judge the others? Your bias. DP emaze emyaka mingi, Forum for Democratic Change. No, this one is also a 1994 party. Manya 2004 party. But no, I have asked you a simple question. National Unity Platform. I've asked you, no, by the time Chagulanyi took over NOP, it was already changed to NUP. They changed the party recently. Changed before. You don't know, I even have the files here. No, it was changed in 2019. Yes. And was he already the leader? He wasn't. So who changed it? It was changed by Chibalama. But I asked you a simple question. Can Noop stand without their top leader? Now, Katiwebuza, you are taking cover, but it is too early to judge. No, it is. No, but if he wasn't there, because you can judge ANT. Do you think ANT can stand minus Mugisha Muntu? You give me an honest answer. Ebitanaweza na mwaka kuba yes ANT yakaweza omwaka National Unity Platform. They are the players right now. First of all, why are you busy judging the new speakers of parliament? Why are you busy judging the MPs? Tebanaweza mwaka. Why do you judge them? Use analytical tools ezimatiza. At the age of 54, as Norbert Mao, I'm no longer in that league of water is better than fire, debate, mother is better than what. It is because most of you want to force the other opposition parties to support maybe NUP. Most of you didn't want even Norbert Mao to contest for president. Anonya yochi. It is a right. If you believe in a right, why are you stopping me? Kati in football club, you have all these funny football clubs, money what, FC. Why don't they must compete for the league? Kati osobola ogamba nti bunamuwaya lwaki temwegata ku villa. Is that really the kind of democracy gye? So namwe abanamulire, you are contributing to the failure to change Uganda kubanga mulimba mubuzaabuza temuleta kitangala muleta nzikiza. Don't you think banabyabufuzi ngammwe bana Uganda bebalabanga ekiro mwogera kirala emisana mwogera kirala no nze njogerako when have I contradicted myself? Likewise omukulu yes I'm speaking about you. Yes I'm speaking about you. That Norbert Mao said this yesterday, then today he said this. Give the example. Norbert Mao tujukira ensonga bwe twali mu okutalaga eggwanga twali tujja mu kalulu ka 2021 twali mu 2019 nga tutalaga nga mutalaga eggwanga nga Democratic Party okuyita mu UID ensonga nyinyo zo wayogera nga olaga ddala kituufu mugenda kwatagana n'ebiina ebirala mu National Unity Platform yennyini kuba Kyagulanyi naye yali omu kwabo. Up to now esawe no tukiza temuli makambugu temukwatagana nabo babuuziza lwaki tetwakwatagana kantandikirewo nga bonsabye nti ntandike na first of all tewali kibiina ekyali kigenzeko mu buyinza nga tekyeyambisiza Democratic Party, and that is why Democratic Party is a topic of discussion, because I don't think you can have this kind of discussion with any of the other parties because of omanyi Democratic Party erimu society twateeka million 4 mu reunion. Yeah, DP reunion. Nze kennyini nategeeza abannayuganda ti ku luno tulina okufuna we tukwataganira. Yes. Ffe twawandiika Grand People's Coalition framework. Yes. Ne tugigabira buli omu.
naye abannayuganda baagala ebyekiyaaye. Kati woba oyagala kumanya lwaki tetwakwatagana, bannaffe baali baagala ebyekiyaaye omutali any formal agreement. Naye bino mpagira naye nga gwe tompagira. So in reality ebyekiyaaye bye byalemesa the coalition. Naye ffe nga DP tewali ayinza kutunenya. First and foremost, twali tukkiriza n'okukyusa constitution ya DP to allow Honorable Kyagulanyi to contest as a DP candidate. Yeah. Maybe you have heard of that. Yeah, of course, not once, not twice. Twali tukikiriza. So omuntu wajja n'akulimba n'omanya nti akulimba ng'omuviira. So DP tetwagala bya kiyaaye kubanga ffe tuli kibiina kyennyini okwawukanako ne zi projects ezeyita ebibiina. Wanji taata ebirala byeyita projects oba zi projects ebirala byeyita ebibiina naye nga projects nga biri waho na projects zesigama ku muntu omu kubanga omuchina waleeta project y'oluguudo asobola okukola ekibuga ng'olaba amataala buli kimu kiri awo kimasa naye oluguudo oluggwa buli kimu kivaawo. Ekyo kye bayita project. So NUPA project. I want you to judge that for yourself. Nze ku myaka gyange njogera ku principles. So gera details zizo because when kugamba nti obubbi bubi ate tombuuza what is theft. Theft kati wembulawo n'ekintu ekitali kyange era mbeera mubbi. So at my age nina okwogera ku principles ennyini. Ebyekiyaaye tebisobola kufulumya dictator. Ekyokubiri mu kwegatta twetaaga give and take. Kamba weeka ekyokulabirako mu kufuna omubaka wa Amuro district woman MP twakwatagana UPC, DP ne FDC. Nga FDC ekulemberwa Mugisha Muntu, nze nkulembera DP, Olaro Tuna akulembera UPC. There was fantastic chemistry. Mukugoba Hitler singa tewaliwo okwatagana wakati wa Winston Churchill ne Roosevelt ne Stalin n'abiyingiramu singa Hitler tebasobola kumuwangula. So Abannayuganda abawagira ebibiina ebiri ku ludda lw'opposition musabe nnyo abakulembeze basooke bakwatagane babuilding a chemistry entuufu. Awatali chemistry entuufu kati nga wano East African Community yasobola okuzimba East Africa kubanga twalina Milton Obote, Julius Nyerere, Kenneth Kaunda, the pillars. So mu opposition kati temusobola kuzimba pillar on a negativity ti omulamwa gwaffe kujjako Museveni. That's a negative thing. You can't do something out of hatred. Nga mulimo gwo kusiga buchayi. Amasinzizo agasinga bwe gaba preachinga teba preachinga ku bukambwe bwa sitaani, teba preachinga ku butujju sitaani byakola, naye ba preachinga ku birungi Mukama Katonda byakola. So naffe tulina okusharinga ebirooto byaffe Bannayuganda baleme kuggwamu essuubi because President Museveni is a mortal person. Anytime he can go. So nkuutira Abannayuganda bino ebyokulwanagana tubeera nga abasibe abalwanagana ani abeera katikiro w'abasibe. Tekikola. Tukole kyonna ekisoboka tumenye oluggi lw'ekkomera tufulume. Okutandika okugamba nti ono alabika akolagana n'abo abatusiba. Kati ebyo byonna bimalawo energy. Ate babyogera mu ngeri ya kuwaayiriza. So twalemererwa okukwatagana kubanga bannaffe abamu baagala nnyo enkola ey'ekiyaaye ate DP byetaliimu. N'olwekyo
obuuziza ekibuuzo ekiri straight nti DP ne Nobert Mao twateeka nnyo amaanyi mu kuzimba unity, tosobola kweyunitinga wekka ne mu kugenda okwewandiisa nga presidential candidate. Nagenda siri musanyufu kubanga sandyagadde kubeera ne ba presidential candidates abava ku ludda oluvuganya ng'ate bangi. It did not matter, it didn't even have to be me. Ate nze nali nkirazeeko nti I can support another candidate. I supported Amama Mbabazi because twalina protocol. Yes. Ne tusigninga. I have demonstrated. Naye abali abalala baali balazeeko nti they can support another candidate kweri. Seriously. So, muba hypocrites. Toyinza kumbalira mba hypocrites. I'm not one of the hypocrites. So, hypocrisy yeyonoonye eggwanga. Secondly, muve ku Norbert Mao. Kubanga kati kirabika nsula mu bwongo bwammwe ate nga sisasula rent. Nga tumaliza honorable, to strengthening tutya ebibiina oba twongera tutya strengthening multi-party dispensation nga tugenda ojaguza emyaka 59. Okusookera ddala environment yesinza okunafuya political parties. Oluusi osobola okufuna bye weekwasa ebirala naye nga ebibiina bwe biba nga tebikkirizibwa kukola mirimu gya bibiina ng'omanya nti tetujja kubeera ne multi-party democracy. Therefore, essira tuliteeke ku transition. Because ono aliko omukulembeze President Museveni alinganga akoze eclipse. Yes, yes. Aina kusooka kuvaawo. Kakati okola transition, opposition tejja kwatagana n'ebibiina by'opposition byokka. Tulina kwatagana ne NRM. Tulina kwatagana ne Museveni mwennyini okunegotiating transition. Okay. Gwolooza Mandela ne ANC baali b'amaanyi naye baali basobola okukyusa system ye South Africa nga tebakwataganye ne government eyamusiba. Munnayuganda kutegere bulungi mukwatagana ne NRM oba ne President Museveni mu ngeri ki okuleetawo transition? Ffenna tuli bannayuganda. Yes. Twetaaga first and foremost national dialogue. Yes. Eyo agenda ya Democratic Party. Kukwatagana kitegeeza kwogeraganya. Era singa Ssekabaka Muteesa owookubiri ne Dr. Obote baayogeraganya ebyaliwo mu 66 singa tebyaliwo. So first and foremost tukkirize nti we have to talk. Oyogeddeko nti nze ne bannange bwe twavuganya oba bwe twalemerera okukola coalition tetulima kambugo. It is not true. By the way, I think I'm the only politician who talks to everybody. 2 weeks ago nali wakano Besigye. Yes. Ne twogera ku nsonga nyingi. Tukwatagana ne Honorable Robert Kyagulanyi oyo muyita muto wange. Tukwatagana ne Asuman Basalirwa. Tukwatagana ne General Mugisha Muntu. Ffe twatandika parliamentary prayer breakfast ne bamugisha Muntu. So Uganda yeetaaga abakulembeze abali courageous abasobola okubabuulira amazima. Nga bwe nabibuulira Abannayuganda nti luno olutalo lw'omwambuka terusobola kuggwawo na masasi. Lazima tulina okufunayo akadde tutuule n'oyo we twakyawedda atutta. Olaba nze Norbert Mao okugwa Joseph Kony mu kifuba olowooza kyava ku ki? Kubanga njagaliza abantu bange babeere mu mirembe. So tuve mu byobufuzi by'ekyana ekito na kubuzaabuza abalonzi. Kubanga first of all tebijja kukola. Obuyinza bwa njawulo n'ebifo. Waliwo abakulembeze abeegwaniza ebifo ebyo byo babinoonye bafune omusaala basobole mpulira bazimba za apartments banoonya ki. Fe abamu tetwayingira mu byabufuzi lwa ssente kuba singa nali njagala ssente
sandiyingidde mu byabufuzi, nasoma, nina international network. So oluusi ndabira ddala nti twetaaga mindset change. Ekyokusatu kyembadde njogerako nga njogera ku Musevenism. Museveni the man, Museveni the machine, Museveni the mindset. Kati mindset ye gyatuwadde tiye tasobola kuvaako na kalulu. Era buli Munnayuganda bakikkiriza. Ekyokubiri nti asobola okugula buli omu. Ekyo nakyo kiri mu Bannayuganda. Nti buli omu alina price tag. Ekyokusatu nti okukyusa government ab'opposition bokka basobola kukikola. Njagala Bannayuganda bakitegeere nti system eri entrenched ng'eno ebeera n'ennati nnyingi. Kati ffe be tukola nga ab'opposition tulina okuteekawo embeera ereeta internal stress mu NRM, kubanga stress eva munda ejja kutuyambako. ANC basobola okuteekawo embeera eyaleeta stress mu kibiina kya National Party ekyali kikulembera apartheid. Era n'ekibiina ekyo ne kikyusa n'obukulembeze ne kireeta omukulembeze ali progressive nga de Klerk. Kati de Klerk yasobola okukwatagana ne ANC, ate nga de Klerk akulembera ekibiina ky'abakaburu ekyali kinyigiriza abaddugavu. So ffe mu DP tugamba twetaaga okwogeraganya, tukozesa forums zonna twogeraganye. Bawo wennyini onja okubuliza nti yes, nga tumaliriza ku nsonga ya transition gyogeddeko, tulaba omukulu ennaku zino mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Muhoozi Kainerugaba yabadde juzi Somalia, juzi wano yabadde Kenya. Era ekyo kintu tekiri si kya lugambo. The Muhoozi project has been marketed for some good time. Tuwulira n'omukulu omulala bajja bwe batyo. Do you see any hope yoga nti okwogerezeganya kwokka ddala kituufu kuyinza okujja eggwanga Uganda mu ddungu ly'entalo wano maaso we tuyinza okulaga, kuba tulaba omukulu bwabeera nga naye atandise okutalaga amawanga kye tutamanyi ku nsonga ki, tulirayo ebyabalwabogo n'abalala. Do you see any hope nti dialogue esobola okutereza ebintu ebyo? Tewaliwo option endala kujjako kati dialogue. Okujjako we tugamba nti kati tugende mu lutalo. Eyo nayo option, by the way. Yeah, war is also an option. Naye nga it is not the best option. We can't even afford it. Yeah. So sinza kugaana nti waliwo abalina ambitions nga mutabani w'omukulembeze, kubanga tabyegaananga ate alinganga abyencouraginga. Tuyina abantu abatanaba kuvaayo, naye oluusi bagamba nti tokkirizanga mu lugambo okujjako nga balwegaanye. Never accept a rumor unless it has been denied. Yes. Kasita omuntu akuteekako rumor ne weegaana ne weechwachwana ng'ogamba nti ndowooza kirabika waliwo amazima. So mu kulowooza kwange ebyo byonna tebisobola kulemesa dialogue, kubanga dialogue eri national, dialogue si ya NRM yokka, dialogue si ya opposition yokka, dialogue ya Bannayuganda bonna. First and foremost, system naye eringa ng'omuntu oba ekintu ekiramu kyonna kigenda ne kidikeyinga. So we tutuuse kati tuyina institutions nyingi ezikkiririza mu dialogue, traditional institutions, religious organizations which are very powerful zikkiririza mu dialogue. N'ebibiina ebisinga in principle tewali kibiina kyali kyegaanyeeko ku dialogue. Wabula oluusi of course for sure okulaga nti gwogenda okutwala Museveni toyagala kulabika nga otudde naye and so on. It is part of the drama of politics. Osobola okubikola, but for Democratic Party tetukkiriza mu kye bayita political untouchability. Tetuyinza gamba nti oyo haramu tetusobola kutuula naye no matter what happens. So kyensaba Bannayuganda
buli kimu tukidiscussing objectively ate tukiteeke mu the proper docket. Muhozi project weewaawo weeri waliwo abasuubira okukifuniramu. Kati mu byobufuzi buli omu agoba kinaamuyamba. So Muhozi project waliwo nabo abaagala okukozesa Muhozi. It is also possible. Nabo bafunemu. Oba waliwo Lwabogo project naye ayina abamugoberera naye nga ffe twagala Uganda project. Okay. I don't think it is important to focus on Muhozi project, Lwabogo project. Let's focus on Uganda project. Lwabogo and Muhozi, if they fit in Uganda project, then they can have something to contribute. Awatali ekyo test ya maanyi nnyo tulina ekigezo mu maaso eyo. President addako agenda kujja mu mirembe oba ajja kujja nga akulemberwa amasasi n'emmundu. Ekibuuzo kyo. Esembeddwa Honorable nga tujja kuzama myaka 5 mwende gy'ameefuga, Uganda has always been at crossroads and one wetuli disunity, income inequality, nsonga nyingi nnyo ezize ebyobulamu ddala kituufu bikyabanja ebintu bingi nnyo ebyenjigiriza era COVID-19 ya exposinze how bad oba engeri obukulembeze gye bulemereddwa mu sectors ezitali zimu. Nga tujja kuzama efugoloza tuzza tutya eggwanga on course nga ne platforms President Museveni zabadde alina okudiscussing ensonga buteo tuzze eggwanga maaso. For instance olukuŋŋaano olw'omulundi ogw'ensanvu mu omukaaga wa session ensanvu mu omukaaga eya UN General Assembly twandisuubidde President okusinziira ku mulamwa bingi byadasobola okuarticulating, of which me as a journalist I was so disappointed. And I feel twetaaga discussion ogireeta how best do we go forward n'okuzza Uganda on the right course bajjajjaffe abaalwanirira ameefuga n'okwenunula we baali balyagala libeere. That is the final question. Honorable, tuzza tutya ggwanga mu maaso ku mutendera omutuufu, omusingi omutuufu? Okusookera ddala twetaaga ebintu nga 5. Ekisookera ddala dialogue. Tufune consensus. Uganda tekyalina consensus. Yeah, true. Buli wolaga olaba abakyoli, abasoga, abaganda ne weebuuza Uganda bo be baliwa tebaliiwo. Kitegeeza tulina okuddayo mu building blocks zaffe za Uganda tufune kiki ekitugatta. Twetaaga a new consensus. Ekyokubiri twetaaga reconciliation. Buli omu akosezza munne. Yes. Waliwo etteeka liri awo baliyita National Reconciliation Bill. Yes. Amambuka bali maziga Western Uganda, abasiraamu nabo bali awo, tuina Luwero Triangle, Eastern Uganda naddala Teso, abakalamoja nabo bagamba they are being terrorized. So twetaaga national reconciliation. Ekyokusatu tulina okumanya nti ne bw'ogaggawala otya gobanga oli kazinga k'abagagga naye nga oli mu nnyanja eryabwavu. Abasoma amawulire mu luzungu oluusi mbawulira bagamba President General wa FDC oba President General wa ki. President General yenna ayina kuba wa Democratic Party. Ekyo kiina ebyafaayo. President General abeera mu Uganda. Era abeera wa Democratic Party. Senkagale naye abeera omu. Naye ate Abannayuganda balina okumanya nti ekya Senkagale kyali kivumo mu kusooka. Kwegamba abantu abakulembeze abatongooza kabaka yekka ng'ekibiina nga baagala nnyo okulwanisa Ben Kiwanuka. Kwegamba ne bamusiiga enziro bateekeyo ekifaananyi mu Baganda ti yeekagala tasa kitiibwa eri Namulondo ne Ssaabasajja Kabaka tawagira Buganda. Ne batandika okumuyita Senkagale mbu yeekagala. Oluusi bye bakuvuma ate osobola okubikyusa abantu ne batandika ate okubiraba mu ngeri endala.
ne Ben Kiwanuka mwennyini yatandika okweyita Senkagale kwegamba abantu ate ne batandika okugamba okay kitegeeza Senkagale abeera w'amaanyi omuntu ali independent minded omuntu gwotasobola kunyigira mu ttooke so kyobola abantu kati buli mukulembeze wa Democratic Party ku ntiko abeera Senkagale kitegeeza oyina kuba musika wa Benedicto Kiwanuka wobanga toli mu line eyo tobeera Senkagale ate President General kitegeeza tulina ba presidents abalala tulina president wa UID tulina president wa DP Women's League tulina ba vice presidents ba regions nabo ba president kati vice president wa Buganda yabeera president wa region eyo vice president wo Mambuka yabeera president n'ebitundu ebirala kakati omukulembeze w'oku ntiko chief executive officer owa Democratic Party oyo yabeera president general n'olwekyo ebintu ebyo ebibiri bikwata ku Democratic Party we naddamu ate okuwulira nga mukyabisoma mu mawulire nina okuwandiika mu butongole nga neemulugunya. Okay, tugende ku kibuuzo kyendese wali eri ensonga ya Democratic Party tandikibwa 1954 naye muzze musuubiza bannayuganda era muzze mu contestinga mu bululu obutali bumu oba emirundi egitali gimu yadde nga kirabika ekikyaganya okukwata obuyinza mu ngalo katutandikirawo kiki ekikyabalemeseza kuva 1954 tugenda weze emyaka 5 mu mwenda egyo amefuga twali tulina oba waliwo obulayo emyaka 8 okugenda ku mefuga kiki ekikyalemeseza oba miziziko ki ekikyalemeseza DP okutwala obuyinza bwa Uganda honorable Abannayuganda balina okujjukira nti DP yateekawo omusingi gwa Uganda DP yateekawo foundation esookera ddala n'olwekyo si kituufu Abannayuganda kulowooza nti DP tefugangako ku Uganda. Mu Uganda tulina ebibiina bisatu ebyakafuga Uganda UPC, NRM ne DP bye bibiina byokka ebisatu ebyakafuga ku Uganda ekyo kiri mu record. DP yafuga nga Uganda tenafuna independence era singa waliwo obwenkanya n'amazima mu bali abaali batufuga ng'aba Britain tewandibaddewo kalulu mu 62 kyoba olabanga Julius Nyerere yawangula akalulu kamu kokka lwe baamukwasa obuyinza olunaku baluyita Madaraka Day era yagenda okulayizibwanga mu mukulembeze oluberyeberye nga Tanzania efunye independence nga tewaliiwo kalulu. Kenya bakuza Madaraka Day olunaku Kenyatta lwe yafuna buyinza ekyo baali bakiyita internal self government kwegamba nga bendera za Britain zikyewuuba mu ggwanga tewaaliwo kulonda Kenya naye wano mu Uganda olw'enkola yaffe ey'okukyusa goal posts kwegamba wolabanga embeera eriwo oba osanga enaleeta omuntu gw'otayagala ng'okyusa goal posts n'olwekyo bakotogera Democratic Party ne bakotogera n'omukulembeze waffe omulungi omuzira waffe Benedicto Kiwanuka ne bamulemesa okwata obuyinza nga Uganda efunye independence n'olwekyo ebizibu bya Uganda byatandikirawo era nakati tukyayina ebizibu ebyo okukyusa goal posts kakati wolabanga bairo weeri mu constitution naye waliwo abantu botayagala kuyimbula basigale nga mukomera ng'ogamba nti eryetteeka balikyuse olaba ogenda kumalako terms zo 2 ate nga constitution egamba terms zirina kubeera 2 ng'okyusa ne bateekawo ekkomo ku myaka
75 woziweza oyina kuwumula naye olw'okuba weeyagaliza ng'ogamba nti mukyuse. N'olwekyo ne Ben Kiwanuka yali amaze okuwangula akalulu ng'ayina majority mu parliament era nga Britain eteekwa okumukwasa obuyinza nga bwe yakwasa Kenyatta ne Julius Nyerere. Naye olw'embeera n'olukwe n'ettima n'enge balemesa Ben Kiwanuka. Ate nga Ben Kiwanuka yali ayagaliza buli Munnayuganda. First of all, yalinnyisa ebbeeyi y'emmwanyi n'ebirime ebirala byonna. Ben Kiwanuka yafuna scholarships 3 n'asobola okuzigaba mu ngeri ya kyenkanyi. Yakwasa scholarships 10 n'aziwa abasiraamu, 10 n'aziwa abakatuliki, 10 n'aziwa abakristaayo, abaprotestanti. Uganda Eyenkya.